buli lukya twongera okukakasa nti ensi yo kirabika kituufu tugiryako makoola. Ensi gye tulafuubanira ne tukaayana ne tujula okwetta tugiryako go makoola gennyini ebya ddala. Waliwo mukwano gwange omu yaŋŋamba nti kyovudde olaba nga bo abali enkoola baakitegeererawo, y'ensonga lwaki bagibeera bubi nnyo enkoola. Kakati munnange amawulire bw'ogenda ku mutimbagano kuliko sad news. Senior Presidential Advisor Moses Karangwa is dead. Ge mawulire era bino babigoberezeganya ebifaananyi ebyakabenje k'emmotoka ng'emmotoka eri awo abantu beebuuza bonna bafudde, kitegeeza teyabaddemu yekka. Kati munnange ono gwe twogerako Karangwa teri atamumanyi kuba yeegulira erinnya e Kayunga. Bwe tutwogera ku nsonga z'ettaka, okugobaganya abantu ku ttaka mu ngeri etategeerekeka, kibi nnyo okuba nti omuntu bw'afa tuyinza kumujjukirako kintu ekyo nti bwe maa kunyonyola Karangwa gwa Karangwa e Kayunga, nti Karangwa ki? Ti ono Karangwa abantu gwe bagamba nti omubbi w'ettaka. Kakati munnange nga bwe mputegeezezza nti ono Senior Presidential Advisor era nga businessman omugundiivu e Kayunga District Chairperson Moses Karangwa NRM Chairperson bw'ati afudde era afiirire Nakasero mu ddwaliro, Nakasero Hospital gy'afiiridde. Kitegeeza nti bamuddusiza ne bamuleeta e Nakasero era munnange omusawo nga bulijjo bw'ati ajja mpola mpola n'asanga abantu abagamba kimu tugezezzaako kyonna ekisoboka. Kasita omusawo afuluma ekigambo ekyo tutugezezzaako kyonna ekisoboka, naye Mukama bw'atyo bw'akoze eki bw'asazeewo awo munnange ekiddako gye bamiranga. Kakati ono yaddusiddwa e Nakasero mu ddwaliro oluvannyuma lw'okufuna akabenje ak'amaanyi ke yafunidde mu disitulikiti y'e Kayunga yennyini eri ettaka lye. Eri ettaka lye eringi ennyo era mbu ekyalo bakiyita Suka. Ekyalo bakiyita Suka mu Kayunga sub-county, eyo gye yafunidde akabenje. Mu Kayunga yennyini eri ettaka lye eriyitirivu era nsuubira okuba ndowooza gye bagenda okumuziika basimewo bwe kati. Ku ttaka eringi ennyo ozadde okwesanga ng'abaana be batanze okkaayana tamuziika eyo bamuziika eno, omulamu gugenda mu mokyale ne gumalayo ebbanga mu fridge eyo nga guli eyo nga bakyakaayana bamuziike wano. Nedda ate eryo ettaka kwe bamuziise likaayanirwa, anti oluba okufa nga batakukaaliita gwe kwanga n'amalaalo go balina okugasimulayo ku ttaka, anti olwo munnange ekibi kikugoberera, ekibi nga kikugoberera. Kakati munnange omwami ono Karangwa abadde kyajja amaliriza emisomo, abadde yaddayo ku myaka gye emikulukulu, si mukulu nnyo naye nga mukulukulu, si mwana muto ti emyaka akyasoma nga okugamba abadde yaddayo okusoma era nga yagraduatinga ndowooza ebbanga bwe liba lisukka mwezi guli gumu gwokka, bachelor's degree in social work and social administration era nga agifunidde wali Kampala University. Kampala University oluvannyuma lwa General Museveni okubeera nti yali amaze okubeera ng'amwappointinga okubeera Senior Presidential Advisor special duties nga twakava mu kalulu ka 2026 bw'atyo munnange n'amuwa omulimu wali abasajja be tabeera biraabo ne bwe bamukomplainingako batya, ne bwe bamukomplainingako batya era ye asigala akyakola ki akyali naye. Kakati munnange ono bwe twogerako Karangwa nti nju ku nju babadde bamumanyi e Kayunga district. Yogerako Karangwa nga bamumanyi nga munnabyabufuzi wa NRM abadde nga abajojobya era ono abadde nga ne clashes babadde bagugulana ne Aida Nantaba ku nsonga z'okubba ettaka.
ono Aida Nantaba kwegamba ye woman MP former bamukuba nakwede yamukuba bubi nnyo. Kakati ono munnange naye former naye babadde nga bagugulana era nga emirundi mingi nnyo. Nantaba badde amulupe wa General Museveni tono wuuna bettaka wuuno Kalangwa ng'afuuse Kalangwa naye nga ye Museveni tabata bantu be bonna abeera nabo kubanga bamukolera emirimu gye. Bannange kakati bingi n'ebikwata Kalangwa era teweerabira ba Hillside View Apartments bano basangibwa Janyiko Church kisangibwa ku Entebbe Road butuke na mulande kitendo beka jansi wale makuba agakutwala Janyiko Church gyogenda okusanga Hillside View Apartments. Transport waberera okuva ku airport singenda mbago gijjo wano ate nga ne masanyazi tegavaako okukozesa ne wifi n'ebirala bingi nnyo kwegamba byofuna singa oba otuuse ku Hillside View Apartments. Kifo kisirifu kugamba nti view nungi nnyo kumpi n'ennyanja bagirinaanye. Kale Hillside View Apartments ze ziriku. Maintenance Palace bw'oba yagala sola bano balina sola zonna bwe wali badde weetaaga era bakubireko ojja kuba munnange ofuna sola gye weetaaga. Ate nga ne Amora Beauty balina shea butter ali organic atalimu chemical agobe enkanyanya. Tokkiriza nkanyanya kukumerako kozesa shea butter ate bwe bayagala munnange olusoluddewo bulungi ojja kozesa shea butter. So nga ate ne Dr. wali wano ku Uganda atulaki temufa birwadde newankubadde Kalangwa tafudde kirwadde ayinza okuba abadde abirina ebirwadde naye muganda wange twali bati tutegeera enkola za Katonda nno. Waliwo lesson ennene abadde kyajja amaliriza okusoma wali yepositioninze buli wamu naye alwanye kyensuubira okuba nti mu NRM babadde bamukoowa kuba Kalangwa yakontestingako ku kifo kya National Vice Chairperson NRM in charge of Buganda region. Ayagala yaba abeera NRM Vice Chairperson Buganda Kalangwa. Kakati munnange Kalangwa linnya lya Banyarwanda pure. Mu July 2020 yakontestinga kati gituze 2020 naye n'aluzinga Godfrey Kiwanda Suubi yamukunkumula omukono mu kibya era teyamulabya ku njuba. N'addamu n'akontestinga omwaka oguwedde 2025 era kyeyune Haruna Kasolo ono minisita gwe tumanyi ladies man sajja alina omuliro gwe batule kweguli. Kakati minisita Kasolo minisita wa microfinance era naye teyamulabya ku njuba. Kale kwegamba nga kiraga nti babadde bamukoowa newankubadde nga abadde ye takimanyanga nti bamukoowa. Kakati munnange abantu kubanga ezezaako okunoonya ku mutimbagano wonna abantu bakomentinga ki waliwo agambye nti another land grabber has gone to meet his creator. All the stolen land is to remain here. Watu bwagambye nti omubbi gw'ettaka omulala agenza okusisinkana Katonda we naye ettaka lyonna lyabba lisigadde wano. Olaba abantu abakomentinga era nga abali playinga ku message bagamba yesebo kyekyo abadde alowooza ndowooza olaba. Kakati muganda wange life terina formula twewanikira bwereere. Ze comment sinezire mbu life terina formula twewanikira bwereere. Life terina formula. Kakati waliwo omugwe nalabya abuuza nti agenze n'ettaka lyenkana litya nti bagenda muziika ku ttaka lyenkana litya obunene. Kakati ebyo byonna byakuyiga bannange kubanga mujja genda muddawo mubuuze nti abantu bajaganya temwali jaganyiza naye ono abadde maziga eri abantu
abantu balina okusanyuka bw'aba agenze kubanga abadde tawulira ng'era byabeeramu nga ne mukama wammwe bamuluupira naye nga talina kyakumukolera awuza kimu nantaba yaŋŋamba oba okitegeera kakati embeera bwetyo munnange bweri naye nga Kalangwa ye zembuyaga ezikunta afiirire Nakasero wali yebadde accident muganda wange tekabusa tabaddemu yekka mu mmotoka naye sinafuna mawulire ate ku bulamu bw'abalala naye nga ye Kalangwa nga ye bamaze dde okubeera nga bamulangirira nti mufu era bw'oba oyagala ng'omwagala Kalangwa olina kgenda mu nsi eri endala ey'emizimu gy'oyinza okumusanga ne munyumyamu n'akubuulira oba ng'oba onoonya kyapa kyo oba nga obadde omubanja eyo kitegeeza oba naawe oba olina kusooka kufa oba olina genda ku muganga n'amuyita n'aguyita omuzimu ne mwogera ne mutuula awo nze naawe olina kusala amagezi naye nga eno ensi kwe tuli taliiko kati ali ku eri endala yafunidde passport baakonyeemu dda ffenna gye tulaga y'ensonga lwaki okiraba nti ensi teyandisaanye kubeera ng'ekwemazaamu muganda wange kubeera nga amawulire agakubika mulimu ebigambo nga byenkozesezza kati byenkozesezza nno bitono naye kati kugenda ku mutimbagano olabe abaana ebigambo bibagenda okubeera nga bakozesa ate otandika okubanenya tobanenya baleke tobanenya muganda kuba ne Kalangwa abaddewo ebbanga lyonna era nga mumwesiimisa bamuntu wammwe n'abalala balinga Kalangwa kale nno munnange kankusiibulire wano naye ffe tujja kugamba nti katumusabire Mukama Katonda amusonyiwe ebyakola ki ebyamusobako naye that is singa omuzimu gwe gusobola okujja ne gutunnyonnyola oba ne guzzaayo ebintu byonna ebyapa bya ttaka ly'abantu ne gusootinga embeera efaanaganako bwetyo kyali kitukoledde kuba tulaba emizimu egikomawo ne gyogera kuba abantu ng'abo baliko amaziga g'abantu bangi ate bo babeera bakolerera famire zaabwe kansuubire nti nno tabalekedde mirerembe kubanga nsuubira okubanga kati influence mu gavumenti ekendedde anti kasita ofa bongo omulambo bagubuuka baatugamba nga beeyongerayo